Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Tegusula live awamu ne Credible Media UG. Yes. Mukola kyama nnyo tugoberera. Ffe twawaayo okulabika nti tubaweereza amawulire gonna ne tugakuba mu ttooki nga bwe gaba gatambula e Kampala Uganda. Ganja Fad ge mannya musiraamu ndi ne munnange. Judy Potential. Yes. Yep. Ne lwaleero Julie tuzze tugenda kwogera ku nsonga nga bbiri tugenda osimba essira. Esookera ddala tugenda kwogera ku Ssenga Kulannama. Tuyinza bumubuusa maaso mu video bw'asatulatinze ekiro ng'ali mu kinaabiru agamba ekibumba agenda kisesema akimalewo. Ssenga Kulannama taafiire mu binaabiru. Yeetaaga obukadde 7 oba mu 5 okulabika nti afuna obujjanjabi. Bwe tunaamuvaako yo tugenda kwogera ku Pastor Bujingo. Yes. Pastor Bujingo nga bwavaayo n'akola statement kunera yavuddeyo n'agamba embeera yamutuukako nga Richard yafa gavumenti ebakuba yabayaga ng'eyakyagulanyi Ssenga mufu. Yes. Olw'okuba nti ebyo byonna byatuukawo gavumenti ya wano n'emuwa obukuumi n'emubudaabuda ebintu bitambula malidaadi saana oyo Pastor Bujingo. So tusooke ne Ssenga Kulannama ono ka video wakalabyeko. Omanyi ganja abagagga bafiira mu binaabiro. Era obweraliikirivu bw'amaanyi naddala nga tulabye omugagga ng'ali mu kinaabiro. Bagamba nti era obuto bwe bubasindiikiriza mu binaabiro. Naye ekya Ssenga Kulannama kino sikitegeera. Twamulabye nga yasaze akapata enviri tekuli. Oba kansa. Talale. Yagamba butwa. Omanyi? Era ne tumulaba ng'ali ku kabini enenzungu. Bwasesema abantu ne bagamba Kulannama lwaki tebamuwa obuyambi bw'ayagala okuva eri gavumenti. Kulannama alina abamukkiriza yatuduulidde n'atugamba tati ye tayagala buyambi bwaffe. Kati ate ne gavumenti gyakabira emukuba kyamuli emukuba kimmooli. Kakati nze nandirowoozezza nti abantu Kulannama alina abantu bajjanjabi. Alina abantu banne mikwano gy'ate abamugoberera. Abandisobodde ogamba bannaye katuwe ku maama waffe tulabe naye yabagambye nze banaku mmwe sibeetaaga. Teyeetaaga banaku teyeetaaga. Nina assets ezisoovaamu ssente ze banjagaza. Ne kyenneebuuza lwaki ayogera nnyo ate nga mulwadde taafe. Kyenneebuuza nange mu nsonga ng'oggyeko ekyokufa. Omuganda agamba asiika obulamu omukono takola ki? Tassa. Lwaki Kulannama assa omukono wakati mu kuba nti obulwadde bumutwala bataddewo ne time frame kwagenda ogendera nti myezi 3 ngenda bwe mba sifunye bujjanjabi ng'ate agamba nina assets ntunda emmotoka emu ntunda ennyumba emu bawange ejjumba aligaweesa asobola okukwata obukadde 3 omulundi gumu. Lwaki Kulannama atuuka mu mbeera eno gye tumulabamu ne bateekayo n'obubaka ku mikutu gimugatta bantu nti bannange yeetaaga ssaala n'ebifaananyi ng'ali ku kabini asesema ekibumba akiyiwa. Lwaki tatunda ku bintu n'asooka kuba ebintu bakola bikole n'atunda ku bintu bino Julie n'afuna obujjanjabi n'akola replacement kuba agamba obugagga alina bungi. N'akola replacement compensation. No ng'amaze okufuna obujjanjabi y'ebyobugagga by'abaatunzeewo. Nti n'alabire guno olaba Kulannama nti akolaganye nnyo ne gavumenti eno. Gavumenti eno agikoledde ebitagambika byesitamanyi. Kati yo gyayagala egi ate era omuntu abanja ebintu ng'olina ekikuwonya bwe n'obanja abalala bakuyambe nga tonnalabawo yadde sayini yonna eraga nti banaakuyamba oyinza okusobola okuba nga toli mulwadde kuba kati yasoose n'agamba nti emyezi 3 wiiki ewedde kati tegikyawera 2 ne wiiki 3 obulamu bugenda ng'olina ebyobugagga ebyo byonna ng'odda mu bulamu obugayaalirire kati awo wabaawo nno ekibuuzo ddala kituufu mulwadde. Ssenga Kulannama si mulwadde. Kubanga kankubuulireko tosobola kuŋŋamba nti nina panado mu nnyumba omutwe gunnuma ate ne nninda anampa action ng'ate simanyi oba bituufu anakkiriza. Kuba okubya endulu n'otuuka ne ku extent egamba gavumenti ngikoledde nnyo mbabeereddewo mumpe hedex n'okuba emiranga naye oyinamu panado kale n'olumu oyina hedex owuwo mu nju naye nga toyagala mmira n'otuuka ne ku extent kitegeeza eyambala ekisaati kya nuupu. Kulannama ayambadde ekisaati ebintu by'ekisiru Kulannama bannange birekeraawo kubanga ganja olaba Bakulannama abo bakozesezza nnyo abantu ensobi nga balowoozesa abantu mbu bo bali ku side enyigirizibwa nga teste tebaliiko
mu government eno mwakoledde ebintu by'obuwumbi n'obuwumbi bw'ayina kati toyina ngeri gy'oŋŋamba mbusimanyi tagenda mbusimanyi agenda mbwali ku saidi ya Bobi Wine bino byatambuza nti kati ayimiridde ku saidi y'abantu wa protest vote anoonya kawogo anoonya sympathy bantu kugamba bambi era kulannama olaba kulannama oyo aina strategy nze kye namulabako mukyala mugezi aina strategies nyingi zasobola okutwalira mu ssente y'abantu naye ng'ate alaga nti abantu ali kimu nabo ng'ate alaga tabeeguye tezaagala okitegeera kubanga toyina ngeri gy'oŋŋamba mbu oli kati ku saidi y'abantu oli ku nuupu kakati ate mu kiseera kyekimu osonda abantu bakwatirwa ekisa kati gwe kyoba omanya kulannama keyayisaawo nti asonda waliwo abantu mu kibinja kyatwala bamuteerako ssente gyeziri era bakyasuula ate ne Jumba aligaweesa yavuddeyo n'agamba byonna mubikole kulannama abeereddewo gavumenti eno kulannama yeewo omubiri kulannama ataddemu ssente ze okulabika nti ezimu ku nteekateeka za gavumenti eno zitambula n'agamba naye obukeera ku makya kulannama n'atafuna bujjanjabi kuba tukubye omulanga eri Pulezidenti Museveni kulannama afune obujjanjabi agenda ajjanjabwe bwe bukeera ku makya kulannama n'afa ne muziika naga abali mu gavumenti eno ebinaddirira temubaako gwe munenyi tebatiisatiisa amma gundi kabona Jumba aligaweesa yagambye ebinaddirira tewaba Juli ojagenda ogumya abali mu gavumenti eno nga Jumba abalabudde ajja kusumulula ejjembe nedda njagala asinga ennyo kusomesa gundi Swaba Kasumba bintu bino bye yamuyengezza amusomese lubo wakola atya mukasa akola atya bino ebyemmundu busimanyi ate agenda kugirisa abantu bakyawe gavumenti ye yabagambye mukazi we obukadde 7 bwe babanja mu myezi kati tegikyawera 3 mwezi gumu ne wiiki 3 kala agezaafe mu gavumenti eno gye baagala gye batadde kababi mwe bakolera ebintu by'obuwumbi bye balina bannange mutunde ku bintu byammwe mwejjanjabe bannange gavumenti mugireke erina abantu bangi ekyali ku gundi y'akalulu pressure y'akalulu eyisa ab'amawulire tebannafuna bajeti yaabwe wano bamalaaya bakaaba baagala bajeti nalabye gundi ono Queen Masolo ne Bad Bulaka baagala bajeti abantu bangi bakaaba baagala bajeti ate tudde kukola namagundi bannange kulannama ye talina byakoze mu gavumenti kulannama byokoze obirabako oyogedde ogambye oyina emmotoka lwaki mukkiriza obulamu bwa kulannama bugende ng'akoledde gavumenti eno obukadde 7 gwokkiriza obulamu bw'okugenda kubanga ojja otunda emmotoka egi mu mulembe guno namuwulidde agamba nti amataka gayina ebizimbe byayina emmotoka zayina ebyo byonna Pulezidenti Museveni yabikuwadde amubanja ki bane mutunde ku ebyo n'abalala kabafune ku busiisira abalala bakyetaaga okulaba we bateeka olubatu bakyali okimanyi nti abantu banatera kuzimba mu bbanga kugulawo mu bbanga yo yeerabanga byakoledde gavumenti eno teyeetaaga sooka tunda bintu byatefuna bujjanjabi ofunye nnyo mu gavumenti eno byonna bikole sooka otunde bino ojja okudda oyogere ne obweraliikirivu we buli kulannama obukeera ku makya emyezi 3 ne giggwako nga gavumenti gyakola ki koja gavumenti gyali mu kutembeeta gyabadde atembeeta ebbanga yonna temuwadde buyambi n'afa abagoberezi be tebaatabuka anti kulannama oba ofudde oba tofudde bannange maama wa Nabbi Kakande yafudde maama wa Nabbi Kakande naafa nagende kati ate kulannama yaani naawe ajoga maama wa Nabbi Kakande asinga kulannama gwe maama wa Nabbi Kakande ayaba Nabbi Kakande gwomumanyi ne President Museveni tumanyi Nabbi Kakande tetumanyi maama we yes mumanyi Nabbi Kakande naye kulannama ayina endiga ezimuli emabega oyagala gundi agende mu depression ayina endiga ezimuli emabega kati kyekimu oyagala Swaba Kasumba agende mu depression musajja eyakagenda mu nsonga ezo ez'ebyobuwangwa ate no Swaba Kasumba tasobola agenda mu depression kuba kati awo abadda mu kifo kya maama kulannama just mu bino ebyo asambira waggulu nga jjanzi afuuyirira akagalo nenze kyensaba kulannama bibeere bituufu bwe kibanga vidiyo eri gye yakoze ng'awemula avuma buli omu
muntu alumbye mama Fina mama Fina alina ba blogger bamuteera okulaika nti bamujjonkera naawe ndowooza nkugasembe yabadde aweereza obubaka kuba naawe bigambo byo bikaawo okukira omususa eri kulannama yabagambye sokoleke mmaleyo kano yabagambye alina ebyobugagga alina amamotoka alina amataka era y'okufuna obujjanjabi lutemya lwaliiso kuba mugagga era abanaku beeboogera kati nze kye neebuuza kulannama bw'oba wakola ebyobugagga byo omuntu bw'akola ssente azikola muyamba mu budde bwe buti mu bukadde bulamu tebabisaagiramu okuweerera abaana okuvugako ku mmotoka ennungi lwaki takwata ssente zino time frame eno neetamugenda kyoyagala okuŋŋamba singa omwana wakulannama yabadde nga oba yeetaaga okugenda e Bulaaya kubanga yatugamba ne Bulaaya alinayo ebizimbe ng'abaana bali eyo kyogamba mbu ebyo byonna bye yakola okufuna bino byamala kukabira gavumenti mu gavumenti gye yakoleramu bino nga engeri gye yakola bino byennyini ajja kukola ebirala bino byennyini asooka ataasa obulamu agutunde ku bino akutaasa obulamu ebirala ajja byogera nga mulamu bannanga asiika obulamu omukono tassa omukazi agenda kufa aleke bino ebintu nze kye nasinze okweraliikirira kuba nti olina ssente ate nossa omukono ku bulamu naye ekijja kyabwe kikwagaza okufa kijja kyakulannama oba yensonga lwaki tatya na kutunda bintu kufuna bujjanjabi yakiyooyoota kinyirira okufaako bufi kimyansa sitazazo ziri wali tiles biki kyonna kirimu n'enkuubo kirimu obumuli obubakubayo n'akawoowo mama kulannama bw'afa bamuteekako n'abakuumi abagenda omukuuma oba yensonga lwaki tatya na kutunda byabugagga tayagala kutunda byabugagga ye alaba nga obudde kabirekere bino abaana naye kati ate ekyaddala naye ekyaddala kyenyinza okugamba yo gavumenti bambi bagireke mu buno obudde kati nze my argument eri wano mukulu aligaweesa Jumba ekyokutiisatiisa gavumenti eno nti makulannama bwafa tugenda balaba kimafiya ajja bakuba ejjembe njagala mubeere gwejuli oyinza okulabika nti oyogera ebigambo bino lwa nsonga nti si gwali mu gavumenti ne Jumba aligaweesa okusinziira ku bigambo byayogera ali ku bannamawulire baaliko ayagala alabika tannabiwulira naye Museveni gwe mmanyi amanyi ejjembe ki kye litegeeza yabalabudde n'abagamba kulannama n'amala afa ekinaddirira ogya kujja ekinaddirira oba bakugirire nedda twandiganze wano ayya kufunira ekyokulya no tugenda wano ajja kufunira ekyokulya kuba obudde afune ensawo so mbadde nkyakugamba nti kulannama n'amala afa okusinziira ku Jumba aligaweesa ebinaddirira eri gavumenti eno gyakoledde munaabinyumizaako n'abaliddirira Jumba aligaweesa soko okufafagane ne bana abakuvuma ogw'okukyusa gundi ono Kasumba Swaba olyoka ojje ku bya gavumenti kubanga kakati bino ebyokubeera nti mama kulannama nga tumumaliriza nga tumuvaako bambi tolina kyogenda kukola kyekituufu tewali kyagende ku gundi tudde ku Pastor Bujingo ate agamba Pastor Bujingo ono yavuddeyo n'ayita Bobi Wine omuyaga era n'agamba nti ebyamutuukako nga Richard bamukuba amasasi senga ali gavumenti yabayaga senga naye takyalina bulamu naye olw'okuba nti gavumenti ya President Museveni nnungi yamuprotectinga ebintu byonna bitambula bulungi okitegeera so kati ezo ensonga ozoogerako ekirungi kya byonna mu gavumenti emufaako mwe baamukubira amasasi si yabayaga baamukubira mweno gyawaana era yabayaga tannagirabako nabutya bwenaakola kati ojajinga otya eno mwe bakubidde kyogamba singa yafa singa ayogera nekyembuuza kubanga bwe baba bakubye amasasi nga bya ddala esasi terijja neligamba nti kakati tugenda kulekawo kuba eba chance koolo Katonda yamubikkako kyova olaba oli kyagamba kati Richard eyafa yafiira mu yabayaga yali talina kufa ono ye yalina okufa kyenjagala okumanya agambye singa ebadde yabayaga singa takyaliwo
ye Richard yafiira mweno mukasa musageeyo kuba ye Richard kakiraga nti Richard n'okufa kwa Richard tekumukwatako era praising eneriko praising eneriko reason being nti ye teyafa Richard n'afa kyentegedde eya Richard Richard yafiira mu yabayaga kati Richard bwe yamala okufa we twamuziika ne tuddayo mweno kitegeeza wali mu kaseera kali yabayaga oba yali ewambyemu second ya Richard yali ateekeddwa okufa kuba yabayaga yaliko Pastor Bujingo kakati ene ya Pastor eno nejja ate netasa Bujingo kuba kati sawa zino ali safe Pastor Bujingo no obusungu abujjawo ku Kyagulanyi Justin Nugu amanyi buli wobeera awo nga Nugu bali mu kaliba yemu ono abadde muyimbi bwavudde tabangako Pastor senga abadde nno Ssenyonga nga yavuganya nga yafunye tutumu abantu ne bamwagala nnyo nga Bujingo kyandibadde gundi nga Bobi Wine kyandibadde kitegeere anti yeewuunya alaba omwana omuto ayagalwa abantu ayugumya bye bakkiririzaamu takikkiriza kati nze kambuuze Pastor Bujingo ono mulyoyi wa myoyo tanalyowa era asoma Biblia nedda baba kwatambuliza ekyo kisaze Pastor Bujingo talyowa okusinziira ku ye talina endiga zoga zigendayo nga zigenze mu ssabo zigenda mu kanisa era zisoma Biblia endiga za Afrika bumwe zasigalayo Bobi Wine biki byayogera bwafuna omuzindaalo Bobi Wine biki byayogera mu bubaka bwayisa yonna gyagenda oba ku social media ebinyiiza Pastor n'atuuka omuvuma n'atuuka okukola otya Bobi Wine amalako omwaka nga talowoozezanga nga takirowoozangako nti Bujingo gyali Bobi Wine amalako omwaka nga tayisizza dde erinnya lya Bujingo mu kamwa Bobi Wine amalako ebbanga lyonna nga talina kyayogera kati Pastor Bujingo omulimu gwe gwegwo mu musaasire bamugamba bw'oyogera nnyo ku Bobi Wine ng'omukakkanya osasulwa lwatamwogeddeeko omusaala tegujja mu bufunze yava mu kusumba endiga kati ali kawogo kanoonya yensonga lwaki akuba omusajja capital oba income ya Pastor Bujingo because Pastor Bujingo okubeerawo mu gavumenti eno n'okubeera ng'alina amakulu mu gavumenti eno alina kwogera nnyo ku Kyagulanyi naye bw'asiriikirira bw'atalabanga kyakola kimuswazanga omuntu naddala alabikira mu kifaananyi ky'obwa Pastor Bujingo takyaswala olunaku lwe yatugamba nti bamukuba amasasi ne bamwogoloza ng'ate amasasi gundi omugongo kwaliko scratch bweti wagulabako Juli omugongo gwa Pastor nalaba full figure n'essenkubuge bavaayo nga batendera nze wennategeerera nti nno nze saagulaba naye olaba by communication oba omuntu wa feeling gyakola ng'abantu bali kumpi naye osoma n'omanya nti waliwo scratch oba n'ekimu ku kibuuzo ekyaleetebwa kuba nti omukulu agamba ebiwundu bingi nnyo ne twagenda omulanga akubye certificating emumime n'agattako ekkooti yenna ng'alibwa kitegeeza yali scratch vuki scratch makula zino enjala zaateekateekako zezamukalabulwa naye nze we nnamutiira ne ŋŋamba musajja ono kubanga Pastor gundi ono ani ono SP oyo Senkubuge yamukwata bwati nga yadde okwenyenyaamu kati nga Senkubuge naye ayagala kulaga kale ye yali ayagala tulaga kubanga Pastor yava ku script bakola script nti we naatuuka wali afulumyemu nti we naatuuka wali afulumyemu bwe naatuuka wali ngenda kunyiga bwenti obeere mu bulumi obungi Pastor Bujingo ye yabirabira nalooza amuwadde aga n'anyiga omusajja n'amwongera n'amusimba enjala omusajja Pastor Bujingo mukaawo Bobi Wine alabika alina kye yakola Bujingo talina Bobi Wine kati akola Bobi Wine mwana muto nnyo ku Bujingo omusajja nga mukaamu muto nnyo ku Bujingo Bobi Wine takerangako ku makya n'abuulira njiri bagamba bantu nti temuddamu muwa ssente endiga zaye zisabirayo Bobi Wine takerangako wadde kubanga ekintu ekyandibadde ekibi ekisinga singa Bobi Wine avaayo n'adi campaigning ekyo ekintu kye ekyokusabiriza abantu ssente mu kyaki ye kubanga singa Bobi Wine akisobola kituufu n'abantu ne bagaana naye takikolangako
eyo yandibadde ensobe era nange Bobi Wine nandibadde mukola ki mupininga ne mugana kyewakola kibi omusajja wamusuuza omugaati naye tekikolangako omugaati okyagulya buli kimu okyakirya abantu wabadde naye ate ebintu ebikolwa byo byebikulopa mu bantu ate byebikukyaya Bobi Wine talina kyeyali akubbidde era tolina kyomubanja kubanga ne gavumenti gy'olimu gy'ogamba tagikwatanga tetuli mu gavumenti ya Bobi Wine. Abantu webagaa nti omusajja ono ensonyi alayika yazinaaba kuba waliwo obusinariyo yagifuula busongo ensonyi talina omuntu otuukira ovaayo n'oyogera ku maama w'abaana bo n'oyogera eby'omukisenga bwakulukuta gye tutaawe kati bwakwata Kyagulanyi ono anti kati obuzibu banjawulo babiri banjawulo Bobi Wine alina amaka gatavangamu emyaka gyonna kasaba eteekako empeta bwe bati ne balayira ebirayiro nti okufa kwe kuli twawukanya yakikuuma Pastor Bujingo twamulabako nga ye contradictinze nakyo Bobi Wine tayenda tavaayo nabamalaya n'abakubansi makula malaya sinakyogera anti ovuddeyo noga takuba bamalaya tavaayo nabamalaya bamalaya babadde wano nga babanja budgeti ate mu gavumenti gye babanjizaamu gye baagalamu budgeti Pastor Bujingo gyakoleramu kitegeeza abakuba ensi kati bamalaya bo tebalina kuvaayo kusaba byabo basabe ki bakoledde kyegwa obwamalaya tebukkirizibwa mu Uganda ate bo basaba budget kati ate Pastor Bujingo gavumenti bamalaya gye basaba budget era gyatembeeta ate gavumenti iwuliriza bamalaya gyatembeeta that's why nvudde ne nkugamba nti abakuba ensi okitegeera kitegedde bulungi okategedde akantu ako kite Bobi Wine ne Pastor Bujingo babiri banjawulo Bobi Wine ono alina byokkiririzaamu n'ono alina byakkiririzaamu ono alina byatasobola kukola ng'ono ye nga bimukwasa ensonyi nga ono ye alaba nga bya bulijjo okay yes so Pastor Bujingo afuuse Pastor Bujingo a contract bwe bayakuba Kyagulanyi ndabira ddala nga emutuga kubanga kyo kiraga nti emutuga endiga zefuluma kukuba Kyagulanyi endiga zikendedde lwawo okuyitawo era tenti ebituli mu ebiryo biraba nalengera tenti ezaali enjeru kati za bulawuni okategedde kati ate singa luli eri singa tenti zayingiddewo empya nga bino babijjeemudda mbw abantu enkuba ne bwetonya tenti enjiri y'okuba Bobi Wine emutuga oba kyava anyiinyiitidde ogamba nti kati bino ebyekkanisa tebikyatambula bulungi kati kamukubire ddala bw'abanga yansudde kati awajja sobola kubanga bali kye baagala however bwe banaalaba nga terina era relevance nga talina bakyusa ngera tewali tekikyakola makulu era President Museveni ebyo bya bulijjo abajja mmusuulawo talina budde asobola otuuka n'asuulawo Pastor Bujingo ono ku mubiri gwamuyiriddewo President Museveni kati bw'anaamusuulawo Bujingo anaddawa ngadde ewaabwe yatandika naffe lwaki Bujingo nno ajja protectinga gains era bwe kuba kuvuma oyo yenna agamba nti ajja kufaafaagana naye okuvuma abalala ze gains ye ndowooza bw'akiraba ng'omuntu Pastor Bujingo kanvuma oli bw'abanga lwe lusuku mwenjija ssente nga bwe mukyogera kamuvume nze protecting gains zange akasente kasigale kati lwaki mumalirako obudde nga ne Bayibuli egamba tutavumanga mateeke ne pastor okuvumanga tekirabika bulungi kubanga Bayibuli jakkiririzaamu nze Bayibuli egamba nti teri kibi kitono mu maaso ga Katonda Bayibuli naye sigimanyi nnyo erimu kaakanyiriri akawebbeetu omuntu okuvuma omulala kati Pastor Bujingo bino byakola abijja yakola Bayibuli eyiye gye bayita Kyagulanyi mu ssuula ya Bobi Wine mweri oba bwe yayokya zino empya ze yagunjaawo n'ateekamu akanyiriri eyiye nti Kyagulanyi Bayibuli Holy Bible Holy Testimony Holy New Testimony Testimony sibitegeera Testimony Bobi Kyagulanyi Bobi Wine bibiriko mu chapter gye bayita Bobi Wine ssuula ssuubi akanyiriri aka Solomoni ne Babi Kyagulanyi
naye agitambuliddeko bulungi yo Pastor Bugingo yeefudde oba oli awo akayinja mu ngatto eri Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakkiririzaamu era abamukkiririzaamu enkya n'eggulu asiba abayita basiru babuyabuya abakkiririza mu muyaga abakkiririza mu mufuuyi w'amasada naye yagamba ajja kumukuba paka ku ssaawa esembayo nga bwe yamukubadde gainizi era tagenda kulabika nti akivaako naye Bobi Wine omuwulira si mwangu Pastor Bugingo Bobi Wine ajja kwetugira amuwuliddemu omuwulira nti si mwangu so Julie ndowooza tufundikire tumalirize naye nga nyongera bajjukiza bannaffe aba Biva Organic basangibwawo Mengo bajjanjaba endwadde zino wammanga ulcers fibroids hemorrhoids ebizimba byonna ebya buli kika endwadde ez'obukaba bazizanjabisa butonde bagamba nti mmere eddagala weeyune Mengaawo waliwo ekizimbe bakiyita Biva Organic ojja kusangawo omwami kala ya kiragala Dr. Richard Senjobe agenda kubanga akolako obulungi obutagambika. Yes, fe tutambula ne bannaffe abajjola mu financial services bo gwabwe kuyambako ku baana babuwala myaka 2 abalenzi totawaana abalenzi bawala bokka abagala ogenda ebweru Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Dubai jangu bakuyambeko bagaba kye bayita foreign employment loan bakuteeka mu ssente n'osasula ng'otandise okukola bw'alina passport yo jangu mbwangu namba y'essimu 075267360 jangu olabike nti mwogera ensonga bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero kutegusula live awamu ne Credible Media UG Ganja Fad ge manya mbadde ne Julie Potential sibe bulungi mweraba